yamanyi bw'anaatwalaganya naye nange neetegese embeera nga bw'etambudde Grace Kani abamujjukira mu Danu Eagles yasobola okuba ate ng'akikubirayo ebbanga omu ku bayimbi abasinga okuba nti bakikuba mu Uganda eddoboozi eddungi era nga yeggomba nnyo omuyimbi gwe bayita Juliana Kanyomozi ye role model we gwasobodde okuba ate nga yeefaananyiza mpolampola music we asobodde okuba ate nga atambula mpolampola kikuba mpolampola era Danu Eagles yasobola okuba ate nga avaayo olw'embeera nti omukulu Geoffrey Lutayi yabategeeza nti buli muyimbi yenna yeefunira ayinza okuba ate nga mupromoting obudde obwo kwe kugwa mu layini z'omukulu gwe bayita Kojja Kitonsa nasobola okuba ate nga yamupromotinga nasobola okuba ate nga muleeta waaka nasobola okuba ate nga mutambuze yatubaddewo n'akayiba ke bayita Darling Digibawa yasobola okuba ate nga kakola era katrendingira ddala era abaddewo n'obuyimba bungi nnyo bafuna obutakkanya ne Kojja Kitonsa kati embeera nga basobola okuba ate nga etambula bwe mwakomanga Kojja Kitonsa yali ayagala kwesiba mu bufumbo bwa Kojja Kitonsa munnaffe ono Grace Kani gwe nkunyumiza katwanguwe paka mu COVID-19 weyatandikira mwezi awo ng'ogwekusatu munywanyi waffe omukyala Grace Kani olw'embeera nti bafuna obutakkanya ne Kojja Kitonsa ennyumba gye yali amusasulira Kojja Kitonsa kwe kujjamu omwasi mu mbeera eyo ebbanja ne lyeyongera mu mbeera eyo n'asobola okuba ate nga yafaayo e Kampala nga yavaayo mu mwezi ogwokusatu paka akadde kano abadde mu Masaka oyinza okwebuuza nga mbadde simulaba ffe tubadde tumulaba era ng'abadde akyalimu kati embeera emuleeta nga tukyalimu kano nkaleete nako Grace Kani yamanyi kyali ngamba naye embeera nga bwetambula Grace Kani nga bw'omanyi nti abagezi babeerawe mu kibuga Kampala kati waliwo omulenzi omu nga bw'omanyi nti Grace Kani waliwo yamulonda ekkubo yali mukwano gwe kale tugambe mu mbeera eyo ne bagenda mu woteeri emu mu Kampala eno shuwa bino si kulimba namutwala mu woteeri kati omulenzi okumutwala mu woteeri oba omulenzi yali muyayeyaye nga talinamu kasente ne bagula emmere ne balya emmere kati omulenzi yeefuula akutta essimu yakwata essimu ya Grace Kani kati bamukubira essimu kwe kufuluma woteeri Grace Kani yali talinamu kasente wadde n'akamu era omusajja n'abula n'amasimu ago Grace Kani kwe kuba ate nga obudde obwo bamwozesa amasowaani okuba nti yali talinamu kasente ng'ate yali amuleese ku dinner dating yali adduse n'essimu ze awo omwawulira mbwe essimu zaabula eza Grace Kani obitegedde eno true story nza kutegeeza nze njogeddeko naye okumubuuza byonna Grace Kani yali luddawa tutandikidde wano emboozi ya busungu ne Grace Kani ebadde yakusiga muguwa naye gwe owuliriza. Hey Masakani and how are you? Muli bulungi nande diva nange mwebale kunjagala mwebale kwagala muziki gwange mweyongere okunsapotinga nakomyewo ate bubi nnyo Scan phase 2 nenakuba endongo nali ate munjagala you guys have made me what I am. Okay. Nena batula bulungi nga buli kimu kirikiriya ya kate kiriwo bannaye abe Masaka aya basa wasubuludde kwe kumubuuza nti kalantiini eno ekuyisizza etya Grace Kani wuliriza bulungi nga bw'owulidde emboozi bweva waggulu goberera owulire Grace Kani wuno nali neewummuzaamu katono nakomyewo mbatabula fezi tukatte oluva ku video ya silent ngemaze ofuluma anytime from now efuluma aze kakyaba mbasuulemu nsasagge aya basa atusuubiza aleeta waaka mubuuziza ku bya management Kojja Kitonsa takyagala namuwuliza wulira akadde katuli mu management kinaye mujjajimanyama mwagala nnyo ebyokwogera management yange kati yakyama kyajamya mulinde bulinzi waaka ekitege ewa Kojja wavaayo gendi nanti abawagizi baagala okukimanyako bategeere nti oba okyali wa Kojja Kitonsa njakubabuulira with time bamanye bumanya nti nina management olina management ekitegeeza balinde muziki mupya balinde endongo kyekikulu era management tebirina nnyo bulamwa asendeerawo nze bambuzeebuuza ndongo Grace nga toyimba ye Grace Kani we tutuukidde ku nsonga yino mubuuziza ku nsonga z'omufere eyamufera asanze akadde akazibu naye nsooka owulire Grace Kani yeebuuzizza nabitegeera ntya
wabula Grace Khan Sina kyembyogerako ebintu ebyo tubyogera ku mpewo. ate bya restaurant Tibitegeera ssebo. bagamba ate abakubbako amasimu go watugamba amasimu bagabba Sonzi za mwebyo mukulu. Tuli ku radio ya ggwanga kati ate ayagala nziremu ebyo bitakwataga. nanti omuntu ayinza okusanga essimu yo n'agikuweereza Akitwalire ddala nnyina iPhone mpya. naye nga kituufu baakufera oba Sibyogerako nze njogera tasoogera n'abo baana bato banoonya amannya bagala kuwalampa bantu. Nze gambya nti sireebukana na bwana buto bunoonya amannya obwo obuwalampa. Ndeebukana n'abantu bakulu balina mannya. Saate baagala gakolera ku nze. naye wali wadde otegeezaako abantu ne bamanya oyo yali ayagala eyabikutuusaako Tewali kyebantuusaako mukulu kubanga ndi bulungi. kati wadda mu Masaka waliwo ebintu ebitasana gwe togamba buli akubba oba oli bwakubba ogenda vayo olangirire mu nsi ogamba abantu nti banziba oba kino ogende okuba olina erinnya oli serebu genda ogamba munange ate ne banziba essimu simanya biki. I don't have time for nonsense. I have time for music. nanti kyekyateesawo poliisi kati poliisi egiddewa nanti oyo omubbi abantu bamumanye ngeno okugabe siyogerako kati oba nzizza mu biki ebyo naawe kati focus on music apart from kwogera ebyo. aganye okubyogera akalenzi we kali akamufera naye erinnya ndiyogere naye ngandireke mubuuziza ku nsonga nti lwaki akaddeko n'akasibye Masaka wadde ozaalibwa Masaka ewakojja Kitonsa wano bayooba Grace Khan Masaka baali baŋŋaanayo naye nti bagamba kalantiini yonna ogimaze mu Masaka muno baali baŋŋaana waliwo eyaŋŋaana okubeera mu Masaka oba siyoyafi ate baagalako nga baluweero naye tubadde tukumanyidde Kampala wawe mwali mukwano we mwansibira emutekako sitagulu ne mugala Grace Khan kati alina kubeera nga ali wano tulaba mu kino ekitundu gabeere takkirizibwamu. nanti ensonga twali tumanyi nti oli wakojja Kitonsa ne tukwewunya okubeera muno nkubuuzizza mwali mwangobaye Masaka oba we nalituusa okuyimba ku BBS temwandage nga nnyimba nanti wali ogenze kufumbirwa nanti wali ogenze wakojja Kitonsa okufumbirwa Masaka mwali mwaŋŋaanayo nanti twakusindika wakojja Kitonsa ofumbirwe gwenja okuwa level ku radio ng'ombuulira nonsense kati ate kojja Kitonsa njogezeeko nja kuwa level beera bulungi mukulu nkwagala nnyo obalezanya ndongo yange buli kimu agala ate nkumayuki ye Grace Khan oyo nawalevo ane nange tansobola nkubiddeko kojja kanaaluzaala okutubuulira embeera lwaki Grace Khan abeera mu Masaka buli kadde ate nga twawulira nti wapangisiza omuzigo kojja Kitonsa muwala wo Grace Khan nga tumulaba eno mu Masaka si ewaabwe yewaabwe naye tubadde tumanye abeereyo Kampala asobola okujja nga azze kukyala ne buli kadde abeera mu tawuni wano mu Masaka buli kadde abeera ku street ekyo nsonga ze ng'omuntu aba ayagadde kukyala eyo yewaabwe omuntu nange waffe ku kyalo sivaayo naye nga akyaliyo mu event yaffe singa okuyimba kunaaba kuzzeemu ebyo tujja laba engeri gye tubitambuza kuba yaŋŋamba yafunye management empya tetunaaba tuzzeemu okutambuza tunaabiraba ebyo byonna ngeri abayimbi gye batalina bivulu naffe kati essaawa eno ebyendongo tekirina kye tuyinza kubyogerako kiryawo ne kojja biyita bbali ebya event agambye nti covid nange yamponya mu mbeera eyo sooka owulire Grace Khan mugambye nti nno kojja Kitonsa yakuleetedde omwana mutabani we gwagenda okuteekamu ssente Grace Khan tasemba nakyo owulire bwagambye nanti kojja yaleese omwana omupya omwana we ayimba kati nakusooka okimanya ate era mwagala nnyo Junior the Worst Kids akuba oyo temunamutegeera butegeezi genda mutegeera amootoka nti post him yenasola endongo yakabi mwana wo naye sizaalangako sebo sizaalangako naye nga Junior mwagala ate mumanyi ate amanyi kyo byogamba mbu mwana wo olina byewenoonyeza kyayagala kyampita onamanya kati kojja Kitonsa omutulabira amiina ja kumulaba omutukubira akayi ku ttama aleba aya basi kojja Kitonsa tumubuuzizza omwana gwe yakayingiza music industry tumubuuzizza Grace Khan we yamugobye yataddewo mutabani we kojja Kitonsa agambye nti naye yabisanze busanze wulira
nanti kati omwana yayimba naye nali sinaba bitegeerako. Kati engeri gyabeere waka ne banne ne maama we nange namwekangira nga ndaga luyimba nga luwedde. Naye ng'omuzadde mbadde sinnasalawo omwana ayimbe. Ate wamutuumye erinnya Wasti Kid? Byonna bibiri ye yabyetuumye, byonna buli kimu kikye ye yakyetuumye ng'omwana. Naye kati ng'omuzadde nafuna time ntunule mu byayimba ndabe oba mukkiriza agende mu maaso oba akomaawo. Kati ndowooza ewava Grace Khan wazzeewo no mutabani wo? Omwana tannaba kuba muyimbi. Omwana tannaba kuba muyimbi. Naye yalaze kitone nti akyagala. Akyagala bwagazi naye ng'omuzadde nkyayina nange bye mwagalamu ng'omu.